lusinge empagi emu esookera ddala yes sebo esimbye mu Bwakabaka bwa Buganda era nga balina engeri gye baleeta zetwandiise emboozi ezityobola ezirengeza ezirabisa eziswaza ezaanika oba ezimalamu Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Bw'oyogera bw'otyo ninza okukwewuunya. Siyinza kwewuunya kuba omukulu mukwano gwaffe Uncle Bini azaakyogera lunye nti omukulu yandibanga Obwakabaka bwa Buganda oba n'Obuganda bwonna kumpi tabwagaliza kalungi kadde tabwagala. Kangaziyamuko katono nnyo wano ku Bwakabaka munansonyiwa. Ekifaananyi ekyafuluma mu mawulire ekyali kiraga embeera ya Kabaka nga mulwadde kyoyinza okugamba nti ekyasinga okwenyamiza emitima gy'Abannayuganda kyafulumira mu lupapula ono Bwiino. Ate nga yali akikutte mu kaseera ako nga ayogera kye twandiyise ku kifaananyi ekyo era ndowooza naye yapangisibwa bupangisibwa yali tamala emirundi era ng'ali ku social media. Kiteyalina kasiku ali ku mukutu gw'empewo ogumu ng'agamba nti Obwakabaka bwa Buganda bwakoze bubi nnyo nnyo buleeta butya Kabaka ne mukuba mu mawulire ng'afaanana bw'atyo as if Obwakabaka bwa Buganda bulina omugabo mu lupapula ono Bwiino. Ndowooza yalina muganda waffe Kasuku. Yes, bwe mba nzijjukira. Wherever wonna we yali akutte olupapula olwo yali akola kye bayita publicity ng'akolera publicity olupapula olwo indirectly. Naye nga bw'oba otunuulira eyakuwa olupapula olwo bwe yagenda Mengo n'abasaba ebifaananyi ekyo kye baamuwa nti ekyo ky'oba oteekamu mu lupapula lw'amawulire. Ekinaye kambuuze nange kye yakuba kyali kikyamu embeera eyo Kabaka si gye yalimu omuntu ayinza okwebuuza ekifaananyi yakikuba naye yakijjawa yakibba bubbi oba Kabaka yali mu public nga ddala kituufu bw'alabika. Oli asobola okubuuza ekibuuzo ekyo. Yes, alina right okubuuza ekibuuzo ekyo. Naye tulina ennono zaffe, tulina kye tuyita empisa, tulina n'obuwangwa. Yes. Tulina bye tugoberera mu society yaffe. Singa president bamukuba ekifaananyi nga yeebase tugeze oba ng'ali mu parliament ne bakiteeka mu new vision nga president asumagidde ekyo kisobola okugobesa okuviira ddala ku executive director wa vision group okutuuka ku gwe twandiyise eyaprintinze kubanga eyaprintinze ye tabeera na decision yonna gy'asalawo. Aba lako gugwe gwakukuba bimuweereddwa kuba oba otyobodde ekitiibwa kya president mu Bwakabaka bwa Buganda mu nnono oba mu mpisa Kabaka gye twandiyise ekitikkiro kya Buganda. Yes. In fact tosobola na kumufulumyako mawulire nga Mengo tetegedde. Ubeera erina okuwa sayidi yaayo mu sitole eyo gy'ogenda okukuba. Ayi ow'ekitiibwa Katikkiro twawulidde Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bw'eki tugenda kukuba amawulire. What is your take on this story? Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga nenga
business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola kubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera ng'obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second Chance for Busoga ye charity drive gye tukola ne muganda wange Isaac 1K era nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbuzambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri Busoga region. Busoga region zezimu ku regions eziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja era tukkiriza nti tusobola okukwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu egenda ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads ne learning materials nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutukya ku namba zaffe ez'essimu mwebale already donations that receiving bannange we thank you so much era tamu enagenda okutambulako ennaku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo bye mutuwadde era tubeebaliza ddala okubeera nga mutuwegaseko mu kampeyini eno. Uganda y'enkya. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya saako ne Aloysius Matovu Media Isaac 1K saako ne Solomon Kaweesa gyonna mikutu gy'abannamawulire banange tubaaniriza mwe bali kubeera nga mutugoberera okutuwa feedback oba response ku ebyo bye tubaweereza ku mukutu guno oba ku mikutu gino gw'atannaba kubeera ng'ogoberera yadde okusubscribinga to Aloysius Matovu Media oluddewo olw'ensonga nti nayo ate twatandise okufuna experience eyaayo abadde awuliriza amaloboozi ku luuyi luno olwa Uganda ey'enkya nate ogenda kubeera ng'ofuna buli kimu crystal clear ku Aloysius Matovu Media mu kifaananyi ojja kubeera nga buli kimu okiraba era I can authoritatively say nti olunaku olwaleero episodes mulindwa ffenna ze tubadde tulindiridde kyaddaaki wiiki zaffe 2 zaaweddeko omunnyo oguweddemu ensa episodes zitandika bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero. Episodes zino ekigendererwa kyazo okulaba nga tugenda mu maaso okuzibula bannayuganda amaaso okubajja ekifu ku maaso saako n'ebyo bye badde basuubira nti bye bituufu nakugamba gye buvuddeko nti universities ez'amaanyi zengoberera ebweru w'eggwanga nazo ezimu zengoberera okusoma okwegatta kumanya n'okutegeera Plug University abakulu bavaayo ne bakola research ku ssemazinga wa Africa ne bajja
n'ensonga eziwerako ddala lwaki bakkiriza nti eddiini eri emu ku kizibu kya Afrika era ekizizza banna oba Abafrika emabega. Why religion is making Africans poorer. Osojjino ojja kubeera nga ogifuna. Kakati we twagala okusinziza naffe nga bannamawulire okulaba nga we shine a light okwongera okubawa ebyo ebituufu bye tukkiriza ebigenda mu maaso mu nzikiriza n'ebyo ebikyamu bye tulaba mulyoke muzibuke. Tetusobola kuleka abantu kubeera nga bazikirira nga baggwawo babafera obwavu bweyongera naye nga ate abalala bo beeyongera kubeera bagagga. No, we can't accept that. Kakati nno tugenda tandika omunnyo ogweddemu ensa era episode zino zijja kubeera mpitirivu za omwezi ogwa June gunaggwerako tujja kubaako we tutuusa okukwata episode za The Three Faces of Bujjingo. Tetuli ku Aloysius Bujjingo yekka we twatandikira naye nga tugenda ku rolling out n'okuba torch mu nzikiriza endala. Yes, twagala society ebeere ng'etegeera kyegoberera. So olwaleero ye Nyanjula era tusimbudde tutandise. Omukulu Aloysius Matovu Junior ndi naye era tugenda kubeera nga tutambula ffena mu episode zino. Sebo kansooke nkukkirize owe opening remarks zo mu episode zaffe abantu ze babadde balindiridde omunnyo oguweddemu ensa Sebo. Erinnya lya Mukama ly'ekitiibwa ligulumizibwe, atenderezebwe Mukama, atenderezebwe oyo Yesu ajja mu linnya ly'Omukama. Yes, Sebo. Nebaza Katonda nti tuwuliziganyizza nate olwaleero. Bangi mubadde mujja mu inbox yange mumbuuza kiki ekigenda mu maaso, kiki ekigenda mu maaso. Naye nga bwe nabagamba nti eno programu ngitegekedde ebbanga ddene, mbadde nina okutwala obudde okusobola ate okujja n'ekintu ekiri worth waiting. Yes, Sebo. Kyenjagala okutegeeza abatuwuliriza era abatugoberera ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya, nammwe abasubscribinga ku Aloysius Matovu Media, nsooka okubeebaza mwe bali nnyo mwe bali eddala. Guno omulimu gwe tukola sikulinga kwasanku nti buli alina embazzi oba atalina naye yazika asobola okugenda naye asobola okuba. Guno omulimu munene nnyo gulimu okufa kyensobola obagamba. Yes. Okuba lwe nagamba nti nno ngenda kukola obweyamu buno, ebintu bingi ebizze bibeerawo era sijja kugaana kuloopa. Ndoopa mu maaso gammwe ne mu maaso ga Katonda nti bye tugezaako okujjayo okulaga abantu n'okubazibula amaaso. Yes, Sebo. Bikosa abantu bangi nnyo abamaze ebbanga ddene nga bawuddiisa abantu nga bo babatwalanga obaolyawo ba Katonda abatono abasinzibwa, so nga ate ebintu bino twandibadde tulowooza nti nno omuntu bw'agamba nti ndi mulokole alina okweyisa ng'omulokole. Yes, Sebo. Omuntu bw'agamba nti nno nze ebya Katonda sibitegeera, tetusobola kumunenya wabula okugezaako omulaga obulungi bwa Katonda n'akyuka n'asobola okuba nga atambula nga abategedde ku bulungi bwa Katonda bwekiri. Yes, Sebo. Okukolesebwa kwefunye mu puroguramu eno nga tennatandika kubadde kungi nnyo, wamala nakunyumizaako ebimu ku ebyo bye nafuna mu kubikkulirwa era nga ngenda mu maaso n'okusaba n'okugezaako okwongera okusaba Mukama Katonda okumpa obukuumi okusobola okuba nga bino byenkola mbikola si mu bubi wabula olw'okuyamba ensi yange n'okuyamba muganda wange Bujjingo n'abo abamukkiririzaamu oba abalowooza nga ye. Oli mulabanga muganda wange era sobola muleka kukola ki kugamba kuggwerera kusaanawo ng'ate nina obaolyawo kyensobola okutakkirizaako.
buterevu ye omukulu Aloysius Matovu Junior gwe tugenda okweyanga tutambula naye nga bwe tuzze tutambula emabegako mu episodes zino ez'enjawulo ez'okuzibula bannayuganda amaaso naye nga twabasuubizawo episodes ez'omunnyo oguweddemu ensa. Emabegako nabategeeza nti abantu bangi bakkiriza nti ddala kituufu emabegako emyaka egiyise omunnyo guno families ez'enjawulo zaali zigweyazise ne zigusembeza ate ne zigugulira ddala ku mitima gyabwe. Wabula emyaka bwe gizze gitambula nga gyetooloola bagenza okukomekereza nga ensa egenda eggwawo nga tebakyetaaga na kwesembereza munnyo guno gwe badde beesize emyaka egiri gye bakubye emabega ng'abaana abato balina okubasembezaayo olw'omunnyo guno okubeera nga guweddemu ensa nga gutandise okwesittaza. We tugenda okubeera nga tusumulira episodes ezo kulaga ddala kituufu ekigenda mu maaso ku Canaan Land omunnyo we gweramu ensa. Omukulu Aloysius Matovu nsaba tugende mu programu ey'olwaleero tutandikire wa leero otutandikira wa tusumululire wa kuba ekisaawe kigazi kye tugenda okutalaaga. Wawo oyagala tutandikire mu bantu kumanya Bujjingo wojja okumumanya ensawe yagirina wewa ndowooza tutandikiraawo omukulu ajja nga ameruka waneeno okuviira ddala mu Ndeeba Victory Christian Center Pastor Joseph Serwadda. Ndowooza awo ensa yaliwo engeri gye tubagamba abantu nti omunnyo guweddemu ensa tutandika okubalaga ensa we yali as an introduction then tutandike ddala ku nsa we yaggwera mu munnyo ogwo ssebo. Okay. Nkongayo programu eno omunnyo guweddemu ensa mu maaso ga Mukama Katonda era nga abagikola oba bagiweereza mbawonga mu musaayi gwa omwana wa Katonda Yesu Kristo era nsaba Mukama Katonda atulungamye okusobola okutuukiriza ekyo kyensuubira nti Mukama Katonda yennyini yayagala tukikole ate bangi baganyulwe. Yes. Era nteekayo essaala eno kitaffe gye yatuwa n'atugamba nti no tumusabenga bwe tuti mu linnya lya kitaffe ali mu ggulu ennyalo litiibwe obwakabaka bw'obujje byayagala bikolebwe mu nsinga bikolebwa mu ggulu emmere yaffe ya bulinaku otusonyiwe byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi otutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Amiina. Programu eno omunnyo oguweddemu ensa ngenda gitandikira ku mateeka 10. Amateeka 10 gaatuweebwa Katonda yennyini nga yagakwasa Moses ku lusozi Sinai. Yes. Emirembe gizze nga gikyuka naye amateeka gano go tegakyuka. Era nga etteeka erisooka ligamba osinzanga Katonda omu yekka because he said I am the Lord your God. You shall not have any other gods besides me. Yes. N'agamba nti nno tolayiriranga bwe erinnya lya Katonda. You shall not take the name of the Lord your God in vain. N'atujjukiza okujjukiranga olunaku lwe tugaa nti olongoosanga olunaku lwa Katonda. The Lord said, remember to keep holy the Lord's day. Yes. Etteeka eryokuna ligamba nti nno abazadde bo obassangamu ekitiibwa. Honor your father and your mother. Eryokutaano ligamba nti you shall not kill. Totanga. Yes. Eryomukaaga ne ligamba you shall not commit adultery. Toyendanga. Eryomusanvu ligamba you shall not steal. Tobanga. Eryomunaana ligamba you shall not bear false witness against your neighbor. Tegeeza nti tolimbanga oba olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Yes.
ery'omwenda ne ligamba you shall not covet your neighbor's wife. Teweegombanga mukyala w'abandi oba teweegombanga mukyala wa muliraanwa wo. Ery'ekkumi ne ligamba nti you shall not covet your neighbor's goods. Teweegombanga bintu by'abandi. Kati bwe mmala okuggyayo amateeka ago gonna 10, nzikiriza sinze muyimbi asinga mu Uganda era saagala kulowooza nti njinayo n'ekifo yadde eky'ekikumi. N'ate olina ennyimba ze wafulumya ssebo. Naziyimba ne nzifulumya naye size ngenda okuyimba. Okay. Ngenda kuyimbayo akatundu kamu wano ne chorus emu abantu bategeere kyendiko nti programu eno tetunuulira kusuula Bujjingo kubanga sisi twamuteeka waali. Yes. Naye eteeka ffenna ku minzaani mu abawuliriza abatucriticizinga abatupraisinga abatuwagira mu ngeri yonna. Nga bwe mbasomedde amateeka 10 tewali bwe gatakwatako. Bwatuwuliriza gakukwatako, fe abaweereza programu eno gatukwatako, abakulembeze mu nsi gabakwatako, Bujjingo Aloysius gamukwatako, Nantaba gamukwatako, na buli muntu amanyi nti assa era nga mu nsi mwali gamukwatako. Yes. Wamala. Wanyisebo. Nzikiriza programu eno ngitandike bwenti olwaleero. Genda mu maaso ssebo. Tewali mu nsi muno mulongoofu ng'obanga ffenna twayonoona wabula Kristo eyatulongoosa n'omusaayi gwe omulokozi. Omusaayi munabe ogunaaza mmwe buli kibi mwete muli tulawa taliye mu musaayi gwa Yesu. Tewali ku nsi kuno mulongoofu. Wamala. Yes. Ku nsi kuno tekuliko mutuukirivu, ekyo nkiddiŋŋana. Ffe abakola programu eno omunnyo oguweddemu ensa si ffe batuukirivu abasingayo, si ffe bagezi abasingayo, si ffe bamanyi abasingayo. Yes. Naye tuweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Ffenna tumanyi omunnyo kyeki, etugamba nti omunnyo. Omunnyo tugumanyi. Yes. Kuba simanyiyo omuntu atuwuliriza nga talyangako kintu kirimu munnyo. Buli omu omunnyo agutegeera bulungi. Naye mu Matayo 5:13 Mukama waffe Yesu Kristo yabuuza abayigirizwa be oba abatume be bwe yali ayogera nabo yabagamba nti mmwe munnyo gw'ensi. Yes. Lwakuba Bayibuli eno yayogera negamba nti ebigambo byonna Kristo bye yakola oba bye yayogera oba tebyasobola kuwandiikibwa kuba tebyandisobodde kujja mu bitabo byonna n'ebitabo byonna obaolyawo ebyandiwandiikibbwamu ebyo tebyandisobodde kujja mu nsi eno. Olw'ensonga nti kati okugaziya ekigambo kino omunnyo omuntu okutegeera Kristo kye yali ategeeza. Yes. Tuyinza okimalako programu zinga 10. Naye mu ntegera y'omuntu gyetwandiise ey'ekinnabuddu omuntu agitegeera obulungi. Katugambe kale omunnyo guno gwe twogerako katugutwalire ku munnyo omuntu gwe yandibadde alira mu nva. Yes, sebo. Enva zonna oba bijanjaalo oba nkoko oba katogo. Omunnyo bwe guteekebwa mu mmere ne gutanoga, abali emmere eyo bagirya nga bakola ki?
Mulugunya. Yes. Omunnyo tegwanoze. Era bakugamba omunnyo tegwanoze twongere ku munnyo. So nga ate wamala omunnyo gwe gumu bwe guteekebwa mu nva ne gukaawa. Ate abantu tebasobola kuzirya. Tawaye twandidde naye baaba ogwo omunnyo gujja tulwasa. Omunnyo gwasusse. Naye omunnyo ogwo gusobola okutuuka ekiseera ne gubeera nga tegukyasobola kuwoomesa nva nga ne bwe bateekamu kiro y'omunnyo nva ze wandigaye nti bataddemu ebikopo 2 eby'amazzi. Nga omunnyo tegusobola kunoga. Yes. Kibayita okuggwamu ensa nga kiri ekiwoomesa. Nga nti kati kyekigufuula omunnyo nga tegukyali ki munnyo. Nga tegukyali munnyo, yes. Bujjingo mukwano gwange bwe yaŋŋamba erinnya lya omunnyo. Nzijukira omugamba ebigambo bino bw'abanga ajjukira. Twali mu programu ya Sunday eyatumutendereze. Emugamba, that is a very complicated name. Nambuza lwaki. Erinnya yali ku proposingira. Ng'agenda okukola media house. Ng'agenda okukola radio yeeyo. Yaŋŋamba. Kubanga buli lunaku lwa Sunday twalanganga channel eyo. Jukira, yali asoose kufuna channel yali 87. 87 katonyeze 5. Yeri ndowooza asoose okufuna. Naye ng'ate mu Kampala tebasobola muwa that frequency. They could only give it to him nga channel eri Jinja. Yes. Kakati ndowooza eyo channel kati ye Baba FM ey'Ejjinja. Naye ndowooza oli yali agimuguza ng'amanyi nti asobola ogimuguza eno e Kampala naye nga tekisoboka. Okuleka nga yali alina kusinziira nga Jjinja naye nga jjukira yali ayagala nnyo akatale k'omu Kampala. Yes. Oba kayita akatale k'omu Central. Yali ayagala Central naye ng'ate okusinziira ku frequencies eziriwo. Kakati bwe yafuna gundi ya 17. N'agezaako nnyo okwagala okuggyayo olunyiriri mu kye twandiise Bayibuli olukwatagana butereevu n'eye kye yandibadde ayita erinnya lya radio. N'ajjira mu kye twandiise ekifaananyi kya ffe munnyo gw'ensi. Okay. Naye namugamba nti omunnyo bwe gutanoga abantu bakomplaininga naye ate era bwe gukaawa era bakomplaininga. Olina okumekinga sure nti omunnyo gw'oteeka ku mpewo bwegwo ogugwanidde amatu g'abantu. Byebyo ebigambo bye wamugamba nga atandika okwolesebwa okuggulawo radio. Yesewo. Saagadde tutandikire mu Ndeeba, saagadde kubanga ate tulina 3 faces of Bujjingo kati. Bwe tunatandikira eyo waliwo ebintu bye tujja okwerabira naye njagala tutandikire mu studio kubanga omunnyo oba Salt Media yatandikira twatandika okugyogerako nga tuli mu studio za Dembe FM. Already alabika yali alina ekirooto kye ng'era omuntu. But I am talking about the Bujjingo I knew, not the Bujjingo of today. Nkusomedde Matayo 5:13 ng'ekugamba nti you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Yes. Munnyo gw'ensi
naye omunnyo bwe guggwamu ensa kyekiri ekiguwoomesa guyinza nate gutya okuddamu okuyitibwa omunnyo guba tegukyalina kyegugasa era gusuulibwa mu mulyango ne gulinnyirirwa. Bujjingo gwe mmanyi oba gwe nali mmanyi ng'asetinga Salt Media yali omusajja ali very organized, a person who only and only looked for the best at every level. Ng'anoonya nga baloga nti anoonya the best presenter, anoonya the best technician, anoonya the best studio designer, anoonya the best programmer, anoonya the best. And I am very sure, if I am wrong, I stand to be corrected. Mubanga Bujjingo lyabeeredde nga ye manager wa Salt Media. Yes. Singa church yalina ba auditors abasobola okumanya how much he spent or how much he has spent so far ku media ya Salt. Ng'erina ba auditors bandi badde bamujja dda mu management ya Salt Media. Buuza lwaki? Nsonga kisebo. Kubanga kyataddemu kinene nnyo okusinga ku kyoyinza okugamba nti kyajjeemu mpewo. Kwegamba ataddemu kiyitirivu. Anti nkugambye he is the person who wants to work with the best. He's a smart guy. His brains are smart. Ayinza okuba teyasoma nnyo okugenda wala naye ng'obwongo bwe buli so smart. He has never been wrong at choosing the people to work with. Okay. Gwe singa otunuulira Salt we yatandikira ojja kukakasa kyekugamba singa ofuna line-up y'abantu boyinza oga nti be batandika Salt. Who was the managing director? Who was the programs director? Who was the engineer? Who was this? Who was that? Who were the first presenters in the morning show? Who did what? Ojja kulaba nga those first days of Salt Media, Salt TV, Salt Radio, they were good days. He was a very focused person. Okay. Nga ne bw'oleeta idea gwe gy'olowooza nti nno ekola nnyo nga tosobola kumuwugula ku kiki ye kye yaloota emyaka gye tutamanyi. Era yali musajja mwegendereza nnyo kubanga jjukira yali akoleddeko wansi mu bigere by'abasajja bw'oyinza okugamba nti babadde ne media houses ez'enjawulo. Nga ziri successful. Ezimu nga ziri awo oyinza okugamba ziri aganaga. Naye nga yali musajja mwegendereza nnyo ng'atya okukola ensobi z'abali abaamusooka mu media houses naddala ezo eziri ku musingi gw'obulokole. In fact yeewala nnyo okukozesa abantu abaali mu kuteekateeka ezimu ku media houses z'oyinza okugamba nti ezaaliwo mu kiseera ekyo. Yali yeewalidde ddala okubakozesa abantu abo. Nga tayagala kukola nsobi ze baakola oba? Ndowooza nga tayagala kukozesa katiba keekamu ke baakozesa nga basetinga medias z'oyinza okugamba nti zaabuganya ng'ayagala kujja na kipya. Okay, nkufunye bulungi. Yali alina kye twandiyise good sense of judgment ku ebyo bye yali nga akkiririzaamu ng'era olaba kyabasazeewo ddala mbutuufu kyekyo kiba kituufu kiba kirungi nga decision ntuufu gy'akoze ng'agikola nga naawe ogirabira ddala nti yes
ntuufu ani gwatadde mu management nti gundi nti yes oyo agwanidde oba okitegeera bulungi nga bwekugambye nti yalonda tiimu gye wandiise kabiri nti best of the best esobola okuba nga esobola okudelivaringa and I am very sure he paid them very well. Naye ekisinze okutuleeta mu programu y'olunaku olwaleero gye twanjula ey'omunnyo oguweddemu ensa yes bye bintu ebizze birabikira mu kye twandiise media company eya salt etulowooza nti tebisobola kugenda mu maaso nga bikuumye kye twandiise brand eya salt gye tulowooza nti no omunnyo kye bayita omunnyo guteekwa okuba nga gwa kigero okusobola okuwoomera abo b'obuteeredde mu kyokulya omunnyo tebawuliriza muwulirize balya ekigambo kyoteeka ku munnyo oba munnyo gwoteeka mu kigambo abantu kye balya oba kye baliisa amaaso butereevu amatu gano tegawulira buloomi naye ffe emyoyo gyaffe giwoomerwa ebigambo naye amatu gawulira naye tegawulira buloomi di lwoyinza okulowooza nti Bujjingo we yasookera ddala okugwa n'ava ku mulamwa bino ne byengenda okwogerogera nakwewuunya nnyo wasookera ddala wanje nto di wetulabira bwe yasookera ddala okuva ku mulamwa we yasookera ddala okuva ku mulamwa lwe lunaku lwe yafuna ekirowoozo ekyokuggulawo olupapula lwe bayita ono Bwiino omunnyo oguweddemu ensa kati awe gugenda okutandikira tutandikidde mu lupapula lwe bayita ono Bwiino in brief tutandikidde mu media kwegamba media ze okulagira ddala okwongera okwoleka omunnyo engeri gye gwaggwamu ensa oba gye gwatandika okuggwamu ensa bangi kummwe mubadde mumanyi tugenda kutandikira ku bwenzi tugenda kutandikira ku makula nedda tutandikidde ku lupapula lwe bayita ono Bwiino tusimbule yesebo tusimbule kakati awo kanfune n'ebyokunywa nga bwe neenywereza ddala bw'oleese ono Bwiino muganda wange wamala sebo bw'obanga wali okutteko ku lupapula lwe bayita ono Bwiino n'oluanalyzinga bulungi nnyo teweetaaga kubuuza nti Bujjingo ekiri ku mutima gwe mu bikolwa bye n'enneeyisaaye byebiriwa olupapula ono Bwiino is the true colors or is a true representation of Aloysius Bujjingo kakati njagala okwogera n'abalokole n'abatali balokole njogera n'abalokole abasabira ku Kanani njogera n'abalokole abasabira mu makanisa amalala abatakkiriziganya na Bujjingo oba abakkiriziganya ne Bujjingo sigenda kuwaayiriza mu byengenda okwogera mu lupapula luno oba mu byengenda okwogera mu programu eno byonna byengenda okwogerako na byonna byetugenda okusharinga bigenda kubeera back with facts and with kyetwandiise obutaligamba nti no tugenda byogerako bwogezi naye bwekinaaba kyetaagisa tujja kubawa ne reference
abaana ababaagala bajja tuweereza email addresses zaabwe tubaweereze ku buli kye tunaaba twogeddeengako nti bwe tuba twogedde ku lupapula nti lwakuba omutwe bweruti tubawa ennaku z'omwezi ne tubawa olunaku ebyayogerwa tetugenda kugenda mu story munda naye agala okubawa ekitunda kubanga ekibeera ku ngulu kyekitunda ekiri munda sebo bwe tugamba nti nno ono Bwiino olupapula lwa omukulu Aloysius Bujjingo luli under Salt Media lwe lwasooka okulaga Bujjingo ebirowoozo bye oba oliawo bye tutamanyi naye nga kati tusobola okubirabira ku lupapula luno lwe twandiise ono Bwiino akapapula kano engeri gye kazimbibwamu kazimbibwa ku buseegu bw'oyinza okugamba nti tebubangawo wano mu Uganda. Obuseegu bwe njogera ku buseegu kankiyito okwesittaza amaaso. Kyogamba bw'okwata empapula z'amawulire zonna mu Uganda ono Bwiino ku buseegu bwe wali olabye ono Bwiino tewaliyo olupapula lwali lukubye buseegu nga ono Bwiino. Mpulira nja kugenda mbabuulira byonna bye njogerako njagenda mbibabuulira kati abantu bagenda kwebuuza nti ate kati ono Bwiino ayingiddemu atya. Nange we neebuuliza w'omutandi lwaki gw'otandikisa yennyini. Wali owuliddeyo omuntu yenna ayogera ng'ayogera ku media house oba ng'ayogera ku Bujjingo nga ono Bwiino gw'aleesenga main focus. Badde mukwano gwange Uncle Bean yabadde atera n'okumwogerako. Kati kansooke nkubuuze otera okulaba ku TV gye bayita Salt naddala programu kati gye baakyusa okuva mu linnya ly'omusunsuzi n'enfuuka zibulaatudde. Naye ate era kati oba erinnya baalizizzaayo era kati bagiyita omusunsuzi. Kale, whatever. I don't mind about the name of the program. Doesn't add anything on to me. Olupapula lwenjogerako ono Bwiino lulina akalango ku TV gye bayita Salt. Ndowooza ne ku radio. Radio sijuliza nayo TV olumu n'olumu emba njiraba akalanga kawedde nawulira omulangira Ndawusi yaka voicinga. Ayinza n'okubanga oba oli awo yalina contract y'okuvoicinga ebigenda okufulumira mu ono Bwiino. Nga buli wiiki bamuweereza olupapula ye n'ayogera ebigenda okubeera mu ono Bwiino. Naye ndowooza kansooke mbeeko engeri gye mpaamuko ku bantu egiringa emisingi egy'olupapula ono Bwiino. Lutambulira ku nsobodde nze okwekenneenya. Of course kuba buli kimu kiba ne we kitambulira buli omu aba ne emisingi oba empagi kwatambuliza ekintu kye. Olupapula luno ono Bwiino lulina emisingi giringa ena oba etaano. Ekisooka lusinge empagi emu esookera ddala esimbye mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nga balina engeri gye baleeta zetwandiise emboozi ezityoboola ezirengeza ezirabisa eziswaza ezaanika oba ezimalamu Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Bw'oyogera bw'otyo nninza okukwewuunya.
Siyinza kwewuunya kuba omukulu mukwano gwaffe Uncle Bwiino azze akyogera lunye nti omukulu yandibanga obwakabaka bwa Buganda oba n'Obuganda bwonna kumpi tabwagaliza kalungi kadde tabwagala. Kangaziyamuko katono nnyo wano ku Bwakabaka munansonyiwa. Ekifaananyi ekyafuluma mu mawulire ekyali kiraga embeera ya Kabaka nga mulwadde kyoyinza okugamba nti ekyasinga okwenyamiza emitima gy'Abannayuganda kyafulumira mu lupapula ono Bwiino. Ate nga yali akikutte mu kaseera ako nga ayogera ku kye twandiyise ku kifaananyi ekyo, era ndowooza naye yapangisibwa bupangisibwa, yali tamala emirundi era ng'ali ku social media. Kiteyalina kasiku ali ku mukutu gw'empewo ogumu ng'agamba nti Obwakabaka bwa Buganda bwakoze bubi nnyo nnyo buleeta butya Kabaka ne bumukuba mu mawulire ng'afaanana bw'atyo, as if Obwakabaka bwa Buganda bulina omugabo mu lupapula ono Bwiino. Ndowooza yalina muganda waffe kasiku, yes, bwe mba nzijjukira. Wherever wonna we yali akutte olupapula olwo, yali akola kye bayita publicity, ng'akolera publicity olupapula olwo indirectly. Naye nga bw'oba otunuulira eyakuwa olupapula olwo, bwe yagenda e Mengo n'abasaba ebifaananyi, ekyo kye baamuwa nti ekyo ky'oba oteekamu mu lupapula lw'amawulire. Naye kambuuze nange kye yakuba kyali kikyamu, embeera eyo Kabaka si gye yalimu. Omuntu ayinza okwebuuza ekifaananyi yakikuba naye yakijjawa, yakibba bubbi oba Kabaka yali mu public nga ddala kituufu bw'alabika? Oli asobola okubuuza ekibuuzo ekyo? Yes, alina right okubuuza ekibuuzo ekyo. Naye tulina ennono zaffe, tulina kye tuyita empisa, tulina n'obuwangwa. Yes. Tulina bye tugoberera mu society yaffe. Singa president bamukuba ekifaananyi nga yeebase, tugeze oba ng'ali mu parliament, ne bakiteeka mu new vision nga president asumagidde, ekyo kisobola okugobesa okuviira ddala ku executive director wa vision group okutuuka ku bwe twandiyise eyapulintinze, kubanga eyapulintinze ye tabeera na decision yonna gy'asalawo. Lako gugwe gwakukuba bimuweereddwa. Kuba oba otyobodde ekitiibwa kya president mu Bwakabaka bwa Buganda, mu nnono oba mu mpisa, Kabaka bye twandiyise ekitikkiro kya Buganda. Yes. In fact, tosobola na kumufulumyako mawulire nga Mengo tetegedde. Ubeera erina okukuwa sayidi yaayo mu sitole eyo gy'ogenda okukuba. Ayi ow'ekitiibwa Katikkiro, twawulidde Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bw'eki, tugenda kukuba amawulire. What is your take on this story? Then nakubuuza, are you intending okuteekamu ekifaananyi mu mawulire? Nti yes. Which photo are you publishing? We have a photo. We have to verify which photo that goes to the public, because whatever goes to the public, control. Yes. Kati bw'oba owandiika story, waliwo ze twandiyise standards ng'owandiika kuba ebitiibwa. Era wabeerawo kye twandiyise official
photos eziteekebwa mu mawulire nti oli bw'aba agenda kukuba kifaananyi kya Kabaka mu mawulire ateeka okuteekayo ekifaananyi ekiripresentinga Kabaka mu nnono yaffe talwala taba mulwadde ky'oba olaba nti nno Kabaka bw'abeera nga tugeze yalwadde kyetumanya nakumanya nti yalwadde naye ono olw'okuba ayagala okunafuya obwakabaka bwa Buganda ng'ayita mu kapapulati yajja gamba muteekeyo kati oyagala kuŋŋamba nti nno ono Bwiino asobola okufulumya emitwe egigenda okukubibwa nga Bujjingo tagisomyemu tagirabye tagitegedde nsuubira kiyinza obutasoboka ng'akimanyi nti olupapula olwo alina okuluriviewinga buli lwe lufulumako mu mikutu gy'empuliziganya gye ku social media nga bagenda kusoma amawulire ago gayinza okufuluma nga tamanyi bigenda kufulumizibwa nannyini lupapula kyandiba ekizibu nkiwa buli kimu akyekenneenya ogwo gwe gumu ku misingi egyazimbibwako olupapula luno lwe bayita ono Bwiino Nemwe Matovu nga tonnagenda walala twebuuze ono Bwiino yokka yekka ye yafulumya ekifaananyi ekyo ayinza okuba si yafulumya ekifaananyi ekyo kubanga ne ze twandise empewo z'aba-bloggers era nazo zaateekangayo ekifaananyi ekyo era nakyo kikulu nti omukolo Kabaka kwe twafunirwa oba kweba ekifaananyi ekyo kwe kyafunirwa era tunenye ono Bwiino okuleeta Ssaabasajja Kabaka mu lujjudde nga afaana bw'ati ebifaananyi biryoke bikubwe ono Bwiino ddala kituufu ogwanidde okumunenya wataviira mu kyetwandiyise mu migwa ebigambo ebyawerekera ku kifaananyi ekyo suubira nti buli muntu tebyamuleka kyekimu okay kati okwata ekifaananyi n'otwalirako n'ebigambo ebyateekebwako ebityoboola okay ate nga nsuubira era nyinza okuba nga ngamba nti nkakasa nga bawandiika story eyo tebaalina ne guidance kuva mmengo okubalungamya butya bwe balina okuwandiika ku story bwebanga ekwata ku bulamu bwa Ssaabasajja yakuba sisuubira nti ebungereza obwakabaka bwa Bungereza oyinza okufulumya ekintu nga toli guided by the royal family oba kale katugambe the BBC nsuubira nti the BBC eyina ebintu byetakubanga there is no guidance ne bwe baba bwakabaka bwa Saudi Arabia waliwo ebintu nga tosobola kubifulumya mu lupapula lw'amawulire nga tebalina side you can't just write about the first family. President Museveni yinza okuba nga tomwagala naye tolina okumala gakuba bifaananyi olw'okuba walabye maama ng'ali mu kunyiza n'okuba ekifaananyi n'okiteeka mu lupapula lw'amawulire no way. You have to respect the first family oba obawagira oba tobawagira oba obaagala oba tobaagala you have to respect them and you are answerable ku kyonna ekivaayo nga kikyoboola ekitiibwa kyabwe nga first family. Yes. Guyinza okuba nga byenjogerako olabika tobitegeera kambawo esample. Waliwo Bwiino yafuluma yali issue number 5 mwaka gwa 2019 lwali lunaku lwa Monday March nga 6 lunaku lwali lwakusatu nga gwako nga March 8 kwaliko omutwe omunene gwanise headline nga lugugamba olutalo okusiba abanene yinjini. Omanyi yasooka waggulu kuliko ebifaananyi bisatu wano waggulu wano ebisooka abanene be boogerako kuliko Ssaabasajja Kabaka Businze ayibene
yasooka waggulu ne kuddako Sir Gordon wava muno ne kuddako right honorable minister oba retired ne akyali minister Sam Kuteesa akyali minister nedda ssebo baamuggyako dda mukulu yamukasekretali right honorable Sam Kuteesa be batunda be bateeka ku mutwe wano waggulu ono wannono ono wa business ono omulala oyinza okugamba nti wa byabufuzi ne bakugamba wano abasawo ejjamani tebakyebaka Kabaka wava muno ne Kuteesa bataawa. Yes. Lwaki baagala Museveni agendeyo mangu? Kakati gwe ayita ku kkubo nga tosoma lupapula luno oyinza okutakitwala nga kikulu. Naye kana akapapula bwe kati kayinza okubeera mu bino ne katambula emidaala 10 akapapula kamu. Era buli muntu akalaba tasigala kyekimu. Eyo y'empagi esooka ey'okunafuya, okulengeza, okutyoboola, okulwanyisa, okwanika, okuswaza, okuyisa olugaayo mu Bwakabaka bwa Buganda nga beeyambisa akatabo kano ono Bwiino mu kye twandiyise amakwekansaamo. Kubuli ajja kwebuuza naye ani awandiika olupapula luno oyinza obutamumanya. Uganda eyenkya